ekyembaletedde nimbagamba nti no government tereta mitwaro gino 10 ku bantu batano nteyagala kubayamba muwulirize bino tibagala parliament etule why bagala esente zone ze banayisanga baziyise nga bwe bagala bazijewe bagala nga babaka ba parliament tebamanyi lockdown yasoka kadaga yagana okuyimiriza parliament kyovara mbagamba nti parliament ebyayo byagwa byagwera kororo chagwa kasita mwagenda kororo ate kororo wali yerimbo ije tuzika bazira bwe mwali muronda speaker kororo bamulonda ku bazira we mwazika parliament minister gwe supervisor omulimo gwe chichi bino mbija ku national medical director wa national medical stores Mr Moses Kamabali emikano gyaffe mwenna kwe tuli ku Mpewo the Flashlight Channel Uganda kwe tuli wamu n'emikano gyaffe mwenna tuli okutambula nabo abali ku Mpewo tweyanzeege bwe tuli tusobodde okutambula paka direct okunoonya mukulu bya Lugaba gyali naye omukulu ono nga twabategeeza munnange COVID-19 bibamuweeri naye ate naye mu bulwadde bwe mu bugonvu bwe bambi afaayo nnyo n'atuwa footage n'atuwa ne time era temwerabira nti munnange tino COVID-19 still killing people over the globe especially in South Uganda naye nga tubasaba mwekuume akawuka kano mwekuumire ddala kakati ekiri mu ddiiro Bannayuganda bali basuubira ekyokulya weekend naye tekyatuuka naye ate kiri postponed kino kyentegeeza esente za nabbanja esente za saabavubi oba saaba minisita zituusewa ziri postponed naye nga kyembasaba olunaku olwaleero mujja kwewuunya nnyo nti lwaki ku some programs ku some channels tuliko live njagala mmwe mukimanye nti bwe tuba tusobodde okutambula gye tuvudde wonna twetaaga okulaba nti munnaffe mukulu ya Lugaba alina okubaawo tulina okubaawo but especially kwa twetaaga nti no ebigambo biri educative bizimba ensi yaffe Uganda so for that reason kwali ku Mpewo mwakyogera ku mwetaaga abeereko online mwogereko ko naye esimu kweziri abasobola omukubira mu texting message agenda kubaddamu wano please mu bugonvu bwe nze mbasaba please tuyambagane tukwate wamu asobole okufuna eddagala erimujjanjaba nza kyogedde kwe tuli ku Mpewo ne mukulu ya Lugaba uza kuba tulaba abantu badde bakumisinga ebbanga lino lyonna naye ng'Omukama asobodde tutambuza obulungi kati kwe tuli abatuuliriza n'abatulaba mbalamusiza mwebale nnyo okubeera ku mukutu gwaffe the Flashlight ekisinga obukulu mwekuume COVID-19 is real mwekuume munabe mu ngalo ne sabuni mwambale mask am protected now nubwe nabanga sigirina kubanga ayambadde then nekirala Abannayuganda mbakutira mbagambe ekigambo kimu banange buli muntu alina kalina mu kaseera kano yamba muno atalina gobone n'omutwaro afazali muweekwe 12 muweekwe 13 abantu bagenda kufiira mu nyumba Rwanjara enjere genda kumara wa abantu so si covid yes covid bafa ne aba covid baja kufa batono I'm telling you abantu banji nakizudde abantu mu marwaliro abali bagendayo percentage 10 kati bafuna abantu 3 kitegeeza 7 bali mu mayumba barwadde tebalina ngeri gye batambulamu rwa transport rwa kuburwa sente n'entambula gwerowoza ko abantu abadde bafuna eddagala nga balijja mu marwaliro abalwadde ba mukenenya abalwadde ba kansa n'ebintu ebirala abo bantu bali mu mayumba gaabwe bapoocha ekyo gavumenti kyeyali badde efaako naye bo bali mu migo just ge basanga omuntu atambula mugo emigo mu Kampala so ekyo kintu mulina kukigenderera nnyo n'okusingira ddala bananga alina kalina yamba nibawo
n'abaddawo omwana wattu mu bulwadde bwange waliwo mikwano gyange ababoda luli mu lockdown yasooka nali ndyawo ne bagulawo ekikomera ninda nga baleese akawunga n'ebijanja ababoda mikwano gyo bano abaagabanga ebijanja so bwe babitugabira ningamba nti nedda naali njagala kubigaana ningamba nti nekankwata ebintu bino akawunga n'ebijanja so bwe nabikwata nze nimbitwala nimbigabira abalala baboda kati omu yankubire nti naye ku luno tebanakuweereza ningamba nti luli kaali kawunga munange kati ku luno bagaba sente ku simu nti naye ekyesimu nti kyo banange mufube nnyo mulabe kyemukora bw'oba oli omutwaro bw'obadde oli omutwaro sala amagezi oli 15,000 timulinda sente za gavumenti emitwaro 10 eza saabavubi timuzirinda nakibagambako naruli now Rogers n'abatuuliriza esente zino twali ffe tubala nga tugamba bagenda kuweereza abantu emitwaro 52 kumbe we were wrong bagenda kuweereza families z'abantu 5 emitwaro 52 families kati kitegeeza nti emitwaro 10 gye babadde bagamba gy'abantu 5 so si muntu omu kino njagala kiddemu mu kitegeere gavumenti yaffe bweto bwekora bwebafera ffe twali tulowooza nti bagenda kuwa buli muntu emitwaro 10 kumbe bo bategeeza homestead family y'abantu 5 gye bagenda kuwa emitwaro 10 lowooza ako abantu 5 babawadde emitwaro 10 mu nnaku 42 abantu 5 mitwaro 10 muzirye mu nnaku 42 kirimu ebintu bingi kyova olaba bano bantu they are simply buying time time gye babayinga bakimanyi nti abantu 5 ku mitwaro 10 kati buli muntu baba muwadde sente meka mu nnaku 42 nusu 4 lunaku buli lunaku nusu 4 zigenda kugasa ki 400 zigenda kugasa ki now ekitulina kwebuuza gavumenti eyagala kuyamba abantu obe eri mu byobufuzi ebyekijega kyembaleetera kati gavumenti okugamba nti eyagala kuyamba abawejere obe eri mu byobufuzi ebitagasa singa gavumenti ene badde yakuyamba omuntu wa bulijjo amuyamba obutafa njala omala otya ennaku 22 ng'oteesa kuwa omuntu emitwaro 10 okyateesa mu nnaku 22 oteesa engeri gyonaawa abantu abawejere family kati kebe cabinet kebe parliament singa kati cabinet bateesa gurowooza bamaze sente meka nga bateesa okugaba okufulumya emitwaro 10 ku bantu bana batano. Yes, they are still discussing how to give mitwaro 10. Yes. Ennaku 22 mukyateesa engeri gye musobola okusindika emitwaro 10 odukirira omuwejere oba omukenu just omukiina bukiini wasiba omuwejere oyo wamusiba omuntu wa bulijjo atalina kyakulya abadde abeera ku omugaati gwa leero ezakora zaalya wegwe batunulidde jukira wamusiba ekiro saawa 3 n'omugamba nti kuva kati tova mu nyumba tofuluma abalina kasente kaabwe ba mu katale wakasibirayo
eyalina kukaja mu banka wamusibirayo ali mu nyumba bwoba wakumuyamba oteseze na kwa 22 kumuyamba ku mitwaro 10 abantu abatano batano oli mutemu oyagala kuyamba kiche kyoliko bya bufuzi bya kigwagwa bino sikuyamba abantu nakamu kyovora bana bagamba ruli mu lockdown yasoka nti banange mu Uganda fetura byenyo tulina covid ya mirundi 3 covid eririyo eyebyobufuzi n'ebyobusuubuzi mbarayirira covid y'ebyobufuzi n'ebyobusuubuzi yesinzo kutaba na Uganda so si covid yenyine tichiri so si covid yenyine kubanga singa tukora audit kasoka tufuna lockdown mwako gwagwa norwalera abantu abafiride mu mayumba rwakubirwa obujanjabi rwakubirwa transport rwakufirwa business zabo umanya abantu batibwa pressure ate banji munaffe singa tufuna audit abantu mwinza kwewunya jukira kamba winki chokurabirako buri runaku tufirwa abachara 16 nga bafira mu rutaro rwo kuzara mu gwanga lya Uganda ebyo tubade eyo data yebadewo bulijo nga tunafuna covid goroza bwe twafuna covid ne bateka mu mugaro omuwendo guli mekakati buli runaku just ndesi kimu cyabachara buli runaku nga totadeko malaria totadeko kansa totadeko basirimu mbawodi cyo kurabira ko cyabachara 16 buli runaku goroza kati tufirwa bameka buli runaku now echemba letede nimba gamba nti no government tereta mitwaro jinwe 10 ku bantu batano nte yagara kubayamba muulirize bino mbagamba bano bantu bari ku kintu kirara nnyo ekisoka buli gwe tufuna lockdown cabinet ekuleberwa president Museveni excuse me basara amagezi tibagara parliament etule why bagara esente zoneze banayisanga bazihise ngabwe bagara bazijewe bagara ngababaka ba parliament tibamanyi lockdown yasoka kadaga yagana kuyimiriza parliament chovara mbagamba nti parliament ebyayo byagwa byagwera kororo chagwa kasta mwagenda kororo ate kororo wali yerimbo ije tuzika bazira bwe mwari muronda speaker korwo bamurunde kubazira we mwazika parliament kuja ko mwagizika kulimbo lyabazira neti mwari gizise kulimbo lyabazira aho parliament we mwagizikira orwalero basaza amagezi ne bagamba nti parliament bajiwumuziza mukujiwumuza muulirize bino bamaze dakwewora 1 billion government ya Uganda 1 billion USA dollars okuva mu IMF mu mateka ga Uganda government ya Uganda tesobora kwewora nga parliament teisiza banjerio nti mugende mwewole baba tade wabali ne baba wumbuza parliament teriwo ne bagenda mu maso ne bewora kitofu billion emu ezo trillion 3 na billion 5 kati ezo sente nobwe banazigabana mu ngeri je bagara parliament tetude narabye Masasi Mpuga oworudo ruvuganya nga convincinga deputy speaker nti kubanga oranya bagamba ntali bungereza ndoza mu Rwanda deputy speaker kusinzira nga bwenda abano bwe mumanyi iye bamumaze katurabe obaba namuwaririza nadamu naita parliament ni batura ayinza jita munange naye ajiite bayise muki kubanga sente zamaze dokufunibwa baja kati okwabyo rumbo kumanyi omuntu abayafadde
ne celebrate kati nobwo bamuti murwabiza omuntu yafadda esente mwazeeworadda obuwumbi 3,500 mwamaze dda kubwewora kati parliament ekoreki now ekyokubiri twamaze dda kukitegeera nti abasawo tufiirirwa bangi abakunukiriza mu nkaaga nga batirwe ekirwadde kya covid ekibadde kibata oba ekikyabata nakati obutabeera nekye tuyita PPE personal protection equipments abasawo bye bakozesa teziriwo mu nsi yaffe abasawo bye bakozesa tibabirina bamala gakwata mu balwadde nga tibeesabise nga tibalina bigawunizi byabwe bye bambala obulwadde ne bubakwata ekyokubiri abasawo twakizudde nti n'olwaleero tibalaba kusasulwa risk allowance zaabwe naye muwulirize bino ku kya PPE kyamaze dda kuzuulibwa nti national medical stores erina PPE oba personal protection equipments nyingi nnyo n'okuwumba ziwumba entebe ziryawo terazikima ate lwaki batuuka ku eyo level kambaddiremu abasawo baffe abasinga obungi bafudde lwakubulwa ebikozesebwa gloves name them wabula kyamaze dda kuzuulibwa director wa national medical stores yavuddeyo bamuyita Mr. Moses Kamabaale yavuddeyo n'agamba nti indine ebintu ebikozesebwa by'abasawo bingi nnyo n'okuwumba biyinza kuwumbira wano singa tubadde n'eggwanga nga ddamu nga tiryafa olwaleero minister wa education minister wa herese permanent secretary wa herese babadde balekulira abasawo baffe bafa ngeri ki nga tibalina bikozesebwa nga mu ggwanga mu national medical stores byonna bipanze n'okuwumba biwumba tera bijjayo permanent secretary omulimu gwe kiki gwe accounting office omulimu gwe kiki minister gwe supervisor omulimu gwe kiki bino mbijja ku national medical director wa national medical stores Mr. Moses Kamabaale jjukira n'abaleetedde kire ky'abakyala ekyabakyala okufa nga bafiira mu ssanya mu lutalo lw'okuzaala wabula ekibatta ekisinga obukulu baziyita mama kits kino nakyo nakijja ku musajja oyo omusajja oyo bwaki gavumenti tekozesa musajja oyo abakolera bwaki mumweyambisa n'abawa abantu abafere abali mu ministry of health kyazuulibwa abakyala benkugambyeko bwe tufiirwa buli lunaku mu myaka nga 6 emabega yavaayo n'agamba nti alina containers zisuka mu 20 za mama kits entebe mu medical stores mama kits abakyala be basinga okukitegeera mama kits mulimu ebintu byonna package yonna mweri n'ekisinga obukulu mulimu n'akayiso abakyala abazaala batera nnyo they tend to overbreed omusaayi gubavaamu mungi ne bafa naye mu mama kits mulimu akayiso kamugaso nnyo bwe bakakukuba omusaayi gusirika ng'omaze kuzaala mama kits ezo zaali zifumbekedde mu medical stores more than 20 containers nga tera akima mama kits naye nga bakyala tufiirwa 16 buli lunaku in fact by then I think twali tufiirwa 19 kati bw'olaba azeemu n'avayo n'agamba bannange abasawo be mugamba nti bafa nga tebalina bikozesebwa ku medical stores wano ndinawo ebikozesebwa by'abasawo bigenda n'okuwumba bwaki tumujja ni mu bikima ekyayogerera bwatyo tasobola kufulumya ddagala kubanga nabyo biri part and parcel of ddagala
nga ministry ya herese tekoze order tamara gagaba ye yakuma mu store mukora bukozi order twagara kino nabawa bwebanga timukikoze yatereka okitegede kati enugwanga kirino ekyo kyokubire kyokusatu ngezaako kubawa nti bano bantu tibali ku bintu bya covid bali mu bintu byabwe obaka kulyo abana Uganda baba batama butami bagara bagwewo nawe muwulirize ngenze ku kya mislocation of resources olwaleero esente zebayisiza zebasabye zebewoze bazitemyatemye n'entematema gye batematemye mu sente wotegerera nti batufugirirwa batuju esente ezokugenda okuyigiriza abantu mu community ebintu bya covid bataddewo billioni za 27 Rogers n'abatuuliriza Uganda ne wetuuse omuna Uganda okyamuyigiriza ki olyoke osasanye billioni za 27 ku covid mukyalo muntu kyatamanyi nti kwambala mask n'okunaba mu ngalo naye bagamba nti okubayigiriza sensitization billioni za 27 ate bamala kukibagamba nti no they should have sensitized the community in Uganda before nawe uliriza mu gwanga muno Uganda eno yesingayo kubeera n'ebitande bitono bya ICUs intensive care beds intensive care units ebitande biyamba omuntu bwaba nga ali bubi ali mu emergency basazeewo omutemwa gwa billioni 11 okugura ebitande ebyo wabula nibayisa billioni 622 okumonitoringa ebintu bya covid monitoring na transport billioni 622 uri engeri je basaramu okunyaga kakati bo bagenda ne bakutega nibagala turobere ku mitwa obutwaro 10 gwe bagenda kuwa family abatuze mubere ku kyokuri ekyo naye ngekiri mabega wacho kato omuntu wa bulijo tasobora kumanya nti billioni 622 za kumonitoringa ki sentes ora billioni 622 kumonitoringa ebintu bya covid ne transport monitoring just that's what they've allocated. Yes. Nga oxygen bajiwadde billions 9 esente zogula oxygen kozeze batuwadde mu kifo kye baligambye nti oxygen afasali tuteekemu 622 bajiwadde 9 naye 622 za monitoring kutambatambulamu kusula mu hoteli kulaba embeera nga bweri kakati kyenva mbagamba nti eno gavumenti mwe abantu ba bulijjo mwerwaneko nkimanyi yesabamu mujja kutibwa enjala naye abasinga obungi mujja kuwona mwerwaneko mugabaneke mulina mukekereze naye muleme kulinda emitwalo gino 10 na ekyokusaba ababbi bali mu gavumenti eno nze mbagamba nti bajega sagala kugamba nti bagwangu wabula bajega tibamanyi kubba babba bubi omuntu bwabba ewaffe ababbi b'ente basinga edanga babbanga ente nnyo naye baali bagezi okimanyi nti ababbi b'ente bazambazanga rugabire ezimbu zagenda ne mu taxi rugabire naye nga muli message gye bakuwa wanyonyanga gye ziyise ng'olaba omuntu atambuza rugabire ente kubuze kubanga bazambaza rugabire tosobola kulondera ng'olaba nabo baali bagezi okusinga bano kiki kyembaleetera olwaleero gavumenti abantu tibamanyi lwaki kuyeesibye ku batawuni cracks nti be baleeta amanya
aganaweebwa esente zino. Ndinako kakusese ewaffe ku kyalo omusajja yagambye nze simanyi n'ekitabo gye chairman yagambye simanyi n'ebitabo empapula batuzinazijjawa. Kakati muwulirize, nze mbagamba nti bano abantu obudde bwabwe tibasobola kwekweka. Narabye mu byalo wonna gye bagenze katugambe mu Kampala, wewadde baleeta abantu 300 nga ku kyalo LC bwe yatunulamu ng'afunamu amanya 20 oba 30, abalala 207 kiri Uganda tibamanyiddwa ku kyalo, tibamanyiddwa. Roger tosobola kungamba nti bwe kuba nti bayinza kuba basenguka oba baafa, kuba nobwe babanga basenguka, okusenguka kintu kiri expensive. Tosobola kufuna mu kyalo kyo ekimu nga waliwo abantu abasenguse 207. It is hard. Obanga bafudde nobwo n'aba basenguse nobwo n'aba bafudde era oba osigala obamanya, kubanga mu kalulu balonda kyembaleetera kati mu kalulu mu January balonda kati basenguka ddi basenguse kati nobwo n'aba basenguse LC abamanyi nti gundi yabeeranga wali n'asenguka. Nakizudde nta bwe barabye mu list eyo bakubyeko n'amasimu agamu agaliko ng'osanga omuntu gwe bagambye nti ali Kawaara nti ali Karamoja ng'asangibwa Karamoja sinakindi nga nesimu tebeeranga nako osanga ku erinnya lya Byarugaba William nga bataddeko essimu nga siyiye nga ya opendi nga n'obwogikuba teri nako. Ba LC jukira abantu bano bagana nti abanabyabufuzi temubibeeramu, aba LC temubibeeramu, aba councillors temubibeeramu, ba MPs temubibeeramu. Naye ate wulira oluvannyuma bwe baleeta lisiti ezo ezisembayo ate bazibatwalira nti mulabe. Now ekyembaleetera kinkino n'okusingira ddala abantu ba Kampala bwe mulaba nti gavumenti yeesibye ku ba town clerks be baba baleeta amanya timuddamu kubuuza obululu nti President Museveni yabujawa mu Kampala. Agomanya mugalaba gali wonna gavaawa agomanya ge galonda olowooza bagajawa ku kyalo ekyo olaba baleesa abantu 3 nga ku kyalo kuliko 2, 3 ebyo babibalira mu kyalo ebyo 207. Abo bantu timudangamu kubuuza nti naye musajja ono tetwamulonda obululu yabujawa yajangayo 2, 3, 4 naye ate yabujawa gagwa amanya kati bagajewa. That's what we are interrogating. Ekyo kyekikulaga nti mu kulonda nagumanya gagabala mu ekyokubiri mu interview yagwa era ekintu kyenakomya mu kubo nimbagamba nti bano abantu bagenda okugabira mu cities no mu municipalities. Ekyokulabirako kya Kampala luli baali batajetinga $1.5 abatuuze $1.5 million. Ku luno baleese emitwalo 15 gye bagenda okuwa. Nimbabuuza nti ekintu kino bakijeewa kiki kye baalaba luli nga bavudde ku $1.5 baalaba ki? Nze omukulabo kwange ebintu bibiri. Ekisooka baamala dda kulaba nti tawuni zizino weewa wafumbekeddemu abawejere abasinga obungi tebatwagala. Era nakikomya mukubo nimbagamba nti tunyonyereze tulabe ng'omu Kampala ekibalo kye batuuseeko ye President Museveni bamuwa Electoral Commission yamuwa obululu bumeka mu Kampala. Okimanyi nti Electoral Commission yawa President Museveni emitwalo 15 mu Kampala gye bagenda okugabira abawejere mu Kampala olwaleero. But still how they identify them? Gali amanya gali kati kyovula babeesibye ku batawuni clerks balina katiri balina gundi yaabwe balina bantu baabwe huyo mtawuni clerk yabamanyi
nti bagendayo ne baregisteringa naye mu ngeri ki mu ngeri ki abantu abatamanyirwa bakansalas abatamanyirwa ba LCs baana baki era munyonyereze buli municipality buli city murabe bururu President Museveni bwe yajjayo vis-a-vis n'abantu kati bagenda okugabira ensimbi ekya Kampala nkibawadde bagenda kugabira 15 gye yajjayo abalala namwe munyonyereze murabe kubanga nze nesibye ku kyabatawuni clerks bano amanya batawuni clerks bagajja rudawa tawuni clerk wa nabaki asobola kumanya abantu abali ku kyalo LC wali nga LC tamanyi nekambuze ko mukuru ya rugaba oloza World Bank following up ne sente zebewaddeyo zebewadde abantu World Bank ne IMF nze namaze okukizuura mwani bamu ababbi nabo nga bakoregana n'abawana kubanga sente tezituka mu bantu nze kyenkubuuza in fact kino ekyolese kino nakijja mu minister ayitibwa David Bahati kubanga yeke nyine mu makaga trillion emuze billion 10 kakati bano bantu bangeriki in fact nikizuulibwa nti ne sente zebakaba mu mugaro gwasooka ababa billions 5.8 na million 8 ababa koledde kyaba ababbi bannabwe bakoze eki nakwatibwa ekisa ninjagala n'okaba amaziga last week but one nga waliwo musawo eguru omusawo eguru ng'abulirwa oxygen kino kyenjogera bwino kyamaziza n'okuzuulibwa mu northern region wayinza kubanga tewaliwo yadde ekitanda n'ekimu kya ICU era yogedde bulungi wayinza okuba kubanga omusawo bamujja eguru nga tibalina we basobola kujja oxygen ne bakibaza nti katumunduse kubanga okuva eguru kutuuka Kampala 5-hour drive nga balowooza bayinza kutuuka mu Kampala ne bajjayo oxygen mu ssaawa 5 omusawo dokita bamuvuze bwe batuuse bombo ne balaba nga ali kumpi kufa ne bakyama mu ddwaliro ly'abasirikale bagenze kutuukayo ng'omusawo akutuse banyonya oxygen nga banyonya oxygen kuva eguru n'ogenda mu Kampala okunyonya oxygen kikutegeeza teri kitanda yadde nekimu nenga waliwo omuku abo abanene jukira ICU beds budget bagiwadde billion 11 esente z'okumonitaringa ne transport ne baziwa billion 622 gwe n'olowooza nti bano bantu batufuga bafa ku mwezi bava rudawa nanga osimanyi abantu bafa njala abantu tibalina kyakulya abantu tibalina transport egenda mu madwaliro nti billion za 27 za community sensitization of the community mubayigiriza ki kati ku covid kati kino kyekyalabadde nga kyasooka ekisembayo Uganda enesesa wavuddeyo omusajja ayitibwa Professor Patrick Ogwang yes agamba nti yavumbudde eddagala lya covid liyitibwa Covidex banange kino kisesa wabula okulizuula National Drug Authority yalitongozeza basooka kugaana naye makati wa covid ne bandikiriza nti likolebwe nga kyekimu ku supplements eziyambako okuwonya covid now Covidex ewonye etya oba bagikozesa batya gwali badde mulimo gw'abasawo gwali badde mulimo gwa Minister of Health omusajja ng'amaze kuzuula eddagala lino imwe okulikebera nimuvayo nimunyonyola abannayuganda kubanga liri mu saturation abantu bagulira ddala
waliwo nawulira nti akacupa katuuse ne ku 5,000 ne 10. Naye Professor Gwanga nze kasita nalabye yavuddeyo n'omusajja Dr. Musinguzi nti kati yalina obuvunaanyizibwa ku ddagala eryo. N'atunuulidde Dr. Musinguzi bwe namutunuulidde bwe nti nimanya nti ono Dr. Gwanga bamufeze bamafiya eno ddagala balitutte. Wuliriza bino, yabadde ategereganye ne media emuyitibwa NBS. In fact yesterday but one bagende wekale empererwe bakole naye interview anyonyera abantu eddagala lino engeri gye likolamu. Batuuseeyo eyabadde agenze ku interview nga bamuyita Mildred Tuhise abeera ku Morning Breeze. Ge yatuuseeyo nti assistant we personal assistant wa Ugwanga naja nategeeza Tuhise nti order from above bagambye nti taddamu kwogera ku kigambo kiyitibwa Covidex. Ogwanga owenjogero olwalira kumirwa abebidugafu abamajje kati nze nawadde ndoza bamwadde okumukuuma nti kati afuuse munene. Yandi bamukwate kubanga omuntu bw'aba azudde eddagala bweribaddamu bwakiti mumuwa chansi nanyonyola eggwanga buli kumpi nanyonyola buli kawanvu naka nti mukozese eddagala bwe muti na bwe muti na bwe muti. Na information ene yali badde agiwa n'abasawo Ministry of Health nga buli lunaku banyonyola abantu Covidex yino mugikozesa bwe muti n'olwaliro bamusibye omumwa toddamu kwogera. Kiki kyamaki ekiri mu mabega w'eddagala lino? Ekyo kibuuzo bakibabuuziza mu kiwulirize ate kyamaki baliyo kyebazudde nti eddagala fu bwakiti mwogera balitongozezza geribaddamu mukweka ky'omusajja oyo ate tugambe nti bannange mukwate ebikola mukwate mikalituusi mukwate ebanjago oba biki tetumanye ebirimu mbasiibudde. Yo ya mukuru byalugaba tweyazeege tusimira ddala nti bye tubadde twogerako badde tunyumyako tubadde twebuuza esente zino zinaatuuka nange awo simanyi naye kyewuunyisa nti 21 days they are still planning okugaba emitwalo 10 mu bantu oba omutwalo. Tusimira ddala mwebale okubeera ku mpewo mwebale okwekuumirako n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero tubasiimira ddala mwekuume COVID-19. It is real and still killing people. Naye gwe akawuka kano ogenda kakuuma otya? Ogenda kwekuuma otya atafunye kyakulya? Gavumenti omuntu wa bulijjo emuyambye etya? Jjukira teri bujanjaba obusinga mmere tebuliyo. In fact lyeddagala erisooka. That's why we always tell people people should eat food as their medicine. Yes. Other than eating medicine of COVID-19 as their food. So for that reason, may the Lord bless you. Mubere bulungi ate mwera.